mu kwogerako n'ababaka ba paalamenti abava mu kibiina kya NUP ku nsonga y'okwambala engoye ezeefaananyiriza ez'abakuumaddembe balambuludde. Neewuunya poliisi oba terina byakkola kubanga olwaleero bw'oŋŋamba nti oli mu kunoonya abambadde obukoofiira 100 wababaze otya? Omubaka akiikirira ab'e Nakaseke ey'omu Masekkati Alani Mayanja Ssebunya agambye nti poliisi teyandyekoyezza ku nsonga eno wabula yandibadde etandikira ku bo ng'ababaka kubanga obukoofiira nabo babwambala buli kiseera. Tandikira kufa ababaka ba paalamenti. Nze ndi wano ku paalamenti kuba nze nkambala mu constituency ne ku TV bajje basooke kufe ate mubanoonyezaawo olwedde wano ku paalamenti tuwerawo nga 5 abo bwambala mujje wano. Ekirala poliisi mulina ebingi nnyo ebyokkolako. Obubbi olwaleero bungi, abantu battibwa olwa mobile money, obunyazi bungi mu bibuga abantu gye bawangaalira. Singa keesi ezo ze mumalirako obudde. Naffe ng'abakulembeze wamu ne pulezidenti waffe Kyagulanyi tusiiba obukoofiira bwe tutambuliza ku mutwe. Wali bw'ogenda ku kitebe kya NUP oyinza n'okusanga wabasukka 1000 nga bonna babwambadde. Kakati tetutegeeza 10 kino bakirondobyemu kye bagamba kye banoonya nga basinzidde ku ki. Bazze kunoonya 10 oba bazze kunoonya buli ayambadde akakoofiira era bagenda kumukwatira mu tteeka ki. Omubaka Shamim Malende minisita w'ekisiikirizo eby'amateeka era ng'akiikirira Kampala ey'omu Masekkati agamba nti poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bali mu kazannyo ka jangu nkwekule era nga tebalina nsonga nnambulukufu. Ffe tulaba ng'abafuuse obufuusi bakazannyiikiriza nti kati guno omuzannyo gwakola victimization. Tebabeera balinawo be bandyagadde okutwala nga beekwasa nti bambadde obukoofiira. Ekituufu kiri nti poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe balina okutandika okukola ekituufu nga basinziira ku mateeka kye googera. Wano bo bennyini jjuuzi omwami yabadde akambadde bulungi ng'asabira mbu bate aba NUP naye ng'ayimiridde mu maaso gaaki g'oyo gw'asaba nti abate tulaba tebalina kye bamukoze. Kakati nabo bennyini mu mutima gwabwe babeera bakimanyi nti okwambala akakoofiira ko si musango. Twewuunya abantu baffe baba bafa nabo baaki. Ate y'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima naye asimbye Nakakongo nti poliisi ebuzaabuza bannayuganda kubanga enkoofiira ya NUP tefaanaganangako naye abannabyakwerinda gamba ng'amagye oba poliisi. Tukooye okutubuzaabuza kubanga poliisi ya Uganda etulage weyagazeetingira enkoofiira ya NUP. Kubanga mumanyi bulungi nnyo etteeka lya copyright, mumanyi bulungi nnyo amateeka ne bw'okyusaako bukyusa kagambo kamu eyo enkoofiira eba eyawukana naye batuleetere we baagazeetingira enkoofiira ya NUP nti enkoofiira n'obugambo bwonna obuliko nkoofiira yaabwe ate baleme tubuzaabuza nabo kubanga we baba nga bajja boogera statements ez'enjawulo n'omuntu yennyini gwe basooka okutuusiza ddala ku President Fountain of Honor kijja kitya nti ye basobola mutuukako naye nabo baleme tutiisatiisa ensi tugikkirize nti yaffe ffenna era olunaku lwaleero oyinza okubeera mu ofiisi naye ejjukira olunaku lw'enkya togiriimu. Leka kutandika kutunuulira bannayuganda ng'obaawula ate ng'obatunuulira nti ono munnayuganda mutuufu ono munnayuganda ye gwe tugenda okunoonya. Kinajjukirwa nti ne weetwogerera waliwo bannakibiina kya NUP bangi abakyali mu makomera olw'okusangibwa n'ebintu eby'amagye omuli ebyambalo ssaako n'obukoofiira wabula ng'omuze bwe gufiira ku mugumba naguno gujwa bangi nnyo bakyayambala obukoofiira buno. Olwaleero abaana baffe bali kitalya babonaabona ku lwamu olw'okuba mwabakwata. Mwekwese simanya mu byagundi amateeka mugataputa kifuula nnenge. Gwe bwenteekako akakoofiira akamyufu akanuupu gw'olabira ddala nga ko kamagye. Baakatutegeeza wano jjuuzi nabo nga bayita mu minisita omupya owa youth nti nabo bakirabye nti abantu abakwatibwa ebyobufuzi beetaaga kuta era omukulu n'asaba ne lisiti ate ng'emisango egy'ebyobufuzi egiboogerwako gye gikwatagana n'okwambala obukoofiira. Kakati minisita gwe balimbisa oba bo be bali mu kubeera nga bali disorganized nga system etwala obuvunaanyizibwa bw'eggwanga lino. Fred Chris Kisawo, John William Ogenda be bakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report.